Tuza tukumye kuchikumusa kutuzumenda pale FM kula ili mtu wa Jones Zenyombi Mahmud ndine munamateeka Luyimbazi Elias na Lukola tuli ku kiragiro bya police n'ebyokwerinda ku kuyimiriza enkugaana za National Unity Platform mu dakika sose mwami Luyimbazi ngambi wano nti okuyimirizibwa kwa Bobi Wine bayambiddwa ensonga esooka n'ogituwa ekyokulabirako kyozingidde mu ishu ya Martin Luther n'ongamba butugenza okuwummula nti ensonga ey'okubiri sente kakati njagala ojjukire activities njagala wezagobere bulungi njagala omanye nti okutalaaga eggwanga Uganda nga bootalaagiramu nabo bambi bamufuna mpola sina kindi bangi tebalina abamu tebasobola yadde okugula panado oli alwala obulwadde bwolowooza nti busoboka nga alina kulinda baana kuva Kampala abantu abo balyagadde nabo okulaba enfuga ennungi mu nsi yaabwe naye tebasobola kuwaayo ssente eri abakulembeze baabwe okusobola okutalaaga ensi eno essente nabo ze balina abali ku luuyi oluvuganya gavumenti mu kutambuza enjiri bannansi basobole okubeegattako ntono. Nja kulaga ekyokulabirako kya munnabyabufuzi Raila Odinga ow'omu Kenya bo basobola okuba enkuŋŋaana ewaabwe naye gw'olaba enkuŋŋaana akuba mmeka era naye akuba n'akola ki n'awummulamu sente nnyingi ezeetaagisa okutalaaga eggwanga ogenda ekisolo wano tuli mu kwogera ku budget tugeze NUP gye badde ekozesa mu mafuta kusula tenti bidongo tiimu kyogamba ekyo kyabbeeyi okutalaaga eggwanga era nze njagala nkubulira abali mu buyinza bangi ku bo bazannya mu nzannya nze gye ndaba nga yakijega olumu ffe ababawakanya baali tutadde ne tukola ebintu ne tulemererwa olwa resources ennyingi ezeetaagisa mu kukola emirimu egyo. Njagala nkutegeeze nti bw'ogamba okukuba rallies ng'otalaaga eggwanga sebo sente nnyingi singa bannansi basobola okuvaayo ne bawagira nga bw'ogamba nti oli awagira ettiimu y'omupiira nti ani Arsenal nti naye Arsenal erina byetunda bwetunda baaji bwetunda t-shirt efunamu sente buwanana bwegenda okuzannya omupiira maachi erina sente zeefunako ng'essente ziva mu bawagizi naye abawagizi ba bibiina by'obufuzi nabo tebalina sente kuvujjirira bibiina bye bawagira nga n'ebibiina by'obufuzi bino nabyo tebirina ki sente nabwe kityo bwe bigenda bitalaage wonna kigambo kya bbeeyi kyova olaba bano singa baali basobola okukimanya ne bagamba katubaleke batambuze balaga abantu bajja kukola nga boosa naye kaakati bw'otandika okubassaako kati kino kiyambira wa Bobi Wine no National Unity Platform kati bo mulimu gwabwe gubadde gwa kutambuza message kale kyogamba nti kyongambye nti enkuŋŋaana ziri expensive go olowooza za bbeeyi naye bazitegekidde oteekwa yes naye kyenkugamba ge mazima weetaagamuuko ka stop ka break omobilizinge ku sente bazijjawa sente ezimu ziva mu ziyita mu electoral commission bw'osoma etteeka baliyita Political Parties and Organizations Act ligamba ate nno nazo tebazifuna mu ngeri ntuufu babamma kubanga kanso bino bw'olaba enkuŋŋaana nga bwe zaabadde n'ebikozesebwa sente nnyingi ekibiina ekipya kuzimba obusobozi obwo oli ababyebuuza njala bannayuganda babitegeera waliwo etteeka lye bayita Political Parties and Organizations Act mu tteeka eryo ebibiina by'obufuzi ebifuganya gavumenti birina okufuna sente sente ezo waliwo we bizifuna nga za kyenkanyi
bonna naddala bwe babeera nga bali mu kiseera ekya sizoni ya campaigns zirina kuba za kyenkanyi wadde nga tebazibawangako mu kyenkanyi wabula NRM yetera okutwala omutemu ogusinga obunene bazibawa awalala we bazibaweera ku muwendo gw'abamemba ba parliament gubaina mu parliament ekyo kikolebwa mu kiseera ekitali kya byabufuzi ekitali kya campaigns babaweera kusinzira ku muwendo gw'abamemba be bayina mu parliament n'ekibiina ekirina omuntu omu kirina era nakyo sente zekifuna ekibiina gye kikoma okuba ne bamemba abangi gye kikoma okufuna sente nnyingi ekyo mu kiseera bwe babeera nga badukanya emirimu gyabwe mu day to day running kati nga mu kiseera kino ekitali kya kulonda naye bwe kibeera ekiseera ekyakalulu balina kubawa omutemwa ogwenkanankana naye bawa bibiina ebyo byokka ebirina abakiise mu parliament kyannaku nti bukya sente ezo zitandika okuweebwa tebawangako ku muwendo gwenkanankana mu kiseera kya campaign wabula era basigala bakyazigabira ku bungi bw'abamemba ba parliament bolira mu parliament era NRM yebadde ng'esinga okutwala ogunene ebibiina ebirala ne bibanga binyigiriziddwa oyo lyerimu ku makubo ge bafuniramu sente mu bibiina by'obufuzi ekkuba eddala lirina kuba kuva mu bamembers nga bagula kaadi ez'ekibiina awalala zirina kuva mu bantu bannakyewa abayambi naye awo waliwo ekizibu sente naddala okuva mu ggwanga eddala zijje mu Uganda wazibunyaawo gavumenti etyawo era yemu ku nsonga lwaki baayagala sente zive ku muwi w'omusolo zigende mu bibiina by'obufuzi ebyo nabwe ekyo sente ze balina ntono bwe baba nga basazeewo kutalaaga ggwanga sikakasa nti waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku luuyi oluvuganya ekisobola okusinkana embalirira yaakyo olaba ne NRM eri mu buyinza okujjako ng'etabiikiriza ebintu by'ekibiina kyabyo n'ebintu by'eggwanga tebasobola nabo kuyimirizaawo nnumba ezifaanana bwe zityo kale nabwe ekityo olumu bwe baba nga bayimiriziddwa kisobola okwenyumirizibwamu naye in disguise oba naategeerekeka nti si kyekintu ffe abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu kyemwandyagadde twagala eddembe lino libeerewo nga tolina bw'oliyimiriza nze nemwe bulemwa ddinyumirwa ng'esente zimpeddeko so si gwe munnamagye atudde mu poliisi okukulukuuta ekibaluwa ng'ogamba mbagaanye temugenda mu maaso na kutalaaga nyine beetu okuba n'emmere yange n'ensalawo girya oba obutagirya n'engitereka oba ontegedde okuyimirizibwa kwa Bobi Wine kwayambye okusooka okulabisa ebitongole abo abali mu buyinza nti bakyalina empulunguse tebakyasobola kubawa ddembe lyabwe absolutely ekisooka si be baliwa otera okuwulira abagamba we granted Kyagulanyi freedom kati otya edine eddembe lyaffe lyabwe bange bwe tuba tetulirina olwo tulekeraawo okuba abantu abajjudde kyebava baziyita human rights eddembe ly'ebisolo lyeribireetera okuba ebisolo anti era mutugamba council eddembe teri absolute kituufu naye eddembe lino lyolaba nino ddinyumirwa naye nga kugirako obuvunaanyizibwa anti ekiri kyagambye ababyokwenda kye babagambye nti temugenda kuba lukuŋŋaana tugeze mugenda dukuba wankulukuku naye ne musimbula ekawempe nange agenda okuziika nennemererwa nange agenda mu ddwaliro nennemererwa olw'omujjuzo n'amakubo gonna agakoze eki agajjudde ndowooza awo wamisingiddwa okutegeera singa kibadde wawaddewo guidance nti mugenda wangu ku mugende I mean procession bingi bitunuulirwa mu kintu ekyo because n'oludda lwa poliisi n'obyokwenda notutunuulire beebale nnyo naye era kyenjagala okugamba nti eddembe eryo nga bw'oyagala okulikugira kunze munnabyabufuzi akunze abantu bange neera likugire ne ku munnabyabufuzi omulala alina bicepe oba ontegedde bw'obanga bw'otuuka ku Kyagulanyi olikugira nga bw'otuuka ku MK olikkiriza ontegeera awo weewali omutawaana mba ndaba nga bw'oba liifu oba tokoze bulungi
oba onfunye oteekwa ffenno tubalansinga kati so bw'oba ogamba obuvunaanyizibwa bwange mbulina ddembe lyange sisobola ddinyumirwa nga sirina buvunaanyizibwa naye bw'oba onkugira ng'ogamba sikoze buvunaanyizibwa n'oli omulala omukugidde onfunye Haji lwaki omulala ye tewaliiwo threats za kulumbagana Uganda tozoogerako bw'otuuka ku nze n'ozijjukira lwaki owera emirimu gy'ekibiina ky'ebyobufuzi eky'abannayuganda ng'oweekwasa ebigambo eby'omuntu omu Kyagulanyi yaabaffe ye Kyagulanyi ewalala gye yayogeredde awatali mu Buganda nga yo tewazudde nti akuuma mu bantu omuliro era byayogera bya busosoze ng'era n'eyo message gye yawadde ewalala era yabadde y'abantu b'ekitundu ekyo ab'eggwanga eryo eririyo oba okategeera y'ekirala lwaki Kyagulanyi ne yayogedde kuba buli ccupa etuula ku ntobo yaayo si gw'otwala n'ovunaana ekibiina ky'ebyobufuzi n'okyerekereza kuba yo it is a democratic institution ey'abannayuganda bonna so si ya muntu omu Kyagulanyi lwaki owera mirimu gya NUP ng'ate omuntu yabadde akita omu memba w'ekibiina ekyo oba onfunye Haji message katugezeyo kwawula mu mawanga ne bwenzijjawo Nalukoola nga nnyombi paati ya Nalukoola era kyekimu anti kino kibiina kya byabufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi bwebanga ye message gyemutambuza kitegeeza Haji wuliriza balina obujulizi nti nno nti ekibiina bw'osoma objectives zaakyo mu ntambula ezo kyabadde kigendera kusaasaanya message eyo nti baatudde nti waliwo ekkobaani tibaatudde ow'ekitiibwa Mpuuga Honorable Medard Segona Betty Namboze Banambeshi nti bwe baatudde bakkaanyiza bamufumbiro nti tutambuza message eno bw'aba oli nga bye yayogedde gwe olaba bimenya amateeka muvunaane ng'omuntu ekibiina ky'ebyobufuzi tekisobola kuvunaanwa ebyo byoyogerako so Haji ekirala kituufu waliyo emisango egyatondebwawo mu tteeka kati nga mu Penal Code Act akawaayiro aka-29 aka constitution kekogerera ku ddembe lya expression okwogera nga bwe twagala okwolesa ebyo bye tuwulira bye twagala okwolesa mwe muli eddembe ly'okwogera freedom of speech n'ebirala naye eddembe eryo liriko ekkomo olina by'otalina kwogera gamba ng'okuduumira eggwanga erimu okulumba eggwanga eddala ebyo tebikkirizibwa naye abo abagamba okwawulayawula mu mawanga nti ebigambo ebyo byayogeddwa bwe babiteeka ku kasengejja k'etteeka erigaana okukuma mu bantu omuliro n'okwawulayawula mu mawanga kiyita oba kimaze kubalemerera kyebava balumbagana mu mbeera ey'ebyobufuzi sebo obuvunaanyizibwa obwo okubwolesa nti Kyagulanyi teyabukoze Haji Kyagulanyi alina kumala kutwalibwa mu mbuga z'amateeka n'alumirizibwa kooti n'emuzuula nti bye yakoze byakusosola mu mawanga naye bwe kiba tekikoleddwa poliisi terina busobozi ebeera mu kuteebereza buteebereza poliisi teyaweebwa bbeetu kusala misango ekola negamba nti ono ateeberezebwa waliyo n'omukugu DPP munnamateeka yatunulamu n'alaba nti ddala bino bye mwogedde bijiira ddala awo mweri ekkowe eryayogerwako ti omuntu akoze bino yoyo ayogedde ebyokusosola mu mawanga ssebo njagala oleete wano omupoliisi ne bwaba omwogezi wa poliisi ajja atubuulire ebyo ebijjayo ekinyusi ky'okusosola mu mawanga yaabaffe ani yamugambye kuba ye si mukugu mu by'amateeka opiniyoni eyo ani yagikoze yadde olikikanga nga ya muntu wa bulijjo anti era ye muntu wa bulijjo si ya kitongole naye nze ate kankubulira kino okimanye omanyi Kyagulanyi oyo alina enkola ey'okukyalira abantu yakyalira jjajjaawe eyo e Masaka gye yagamba gye bamutuumira erinnya erya Swaibu aba gavumenti balabika baatidde nga balowooza nti bw'anaasigala ng'atambula najja atuuka mu Kampala
yandyekyaza n'akyalirako ne bajjajja baakuno mu bitundu gye babeera abamu nga tebaagala bagenyi ate alina ebitontome bingi alina ekimu kye yayimba mu Kampala ayinamu bajjajja waliwo omuntu omu gwe bayita jjajja ayinza okuba atudde awo agenda okulaba nga Kyagulanyi azze mukyalirako kati alabika atya abagenyi ate yayimba mu kitontome kye ekimu nti kiggwa leero nti balituuka wano wakati n'akiyimba nti olwaleero kiggwa leero nga batuuse wakati wano koba omusajja oyo tumusannyalaze kaabulaŋŋane ekinyegenyege kyabakutte ne bagamba oga nti waliwo jjajja tayagala mukyalira ayinza okuba jjajja omu nga tayagala mukyalira wakaawe abavubuka bayinza okujja ne bakyalayooko ebintu biyinza obutasigala kyekimu abavubuka bayinza okutya bayinza okulya amapaapaali ge kati agamba kati jjajja bamulugjawo babamulugja baali awo agenda okulaba nga bazze gwotomanya abantu ba bulijjo eyo Sri Lanka baagenda ne bakyala ewa pulezidenti tewabiraba ebifaananyi ng'abantu beeyagalira mu bayingira mu buyiri bwa pulezidenti mu binaabiro bali eyo banaaba ne bajjayo tawulo ze kati kindabikira okutya kwazze ne bagamba Kyagulanyi leka kujja Kampala ekyo kyokozeeko tukirabye omuggundu tugutidde naye mbakuba na busobozi obuwandiikira ebbaluwa nga General Museveni n'emutuukako obuyina baluwa ezeeyo baŋŋamba nzibwa okutuuka ng'evudde mu is it Nalukoland company ate nze sirina ssente nnyingi oyinza okuweereza ebbaluwa bagiyitaani Nalukola Advocates and Solicitors kati ng'evudde mu Nalukola Advocates era bwamangu ne kati kati girabe wandimugambye eki nandimugambye nti nkubuulire weekumeekume oteeketeeke engeri ennyangu gy'oli nga Daniel Arap Moi bwe yakola olabe engeri ki gy'ofulumamu obuyinza bannansi bakwate obuyinza bwabwe osigale wali ng'oli mirembe ng'okyali ennyama y'embuzi ng'okyali mulamu bulungi bakutwitinge bulungi nga yabadde pulezidenti waabwe omanyi kankubuulire muna gavumenti ng'eggwako tomanya bulinga bwavu nga bujja omusajja omugagga abeera awo tamanya mbwagwa alaba ssente zeeveeraveera ng'akuba Haji Nyombi mpeerezaayo obukadde 2 Haji Nyombi mpeerezaayo bweziti abeera alowooza anadde engulu kumba akola ki agenda n'obuyinza bwe buto bwe bugenda ate ekimu ku bizibu ebijja n'obuyinza malala kiwanuuzibwa nti Julius Caesar baamuttira mu parliament mu senate ye yali akubiriza bwe yava ewuwe omusajja omusabiriza yamukwata ku munagiro ng'agenda mu lukiiko gye baali bagenda omuttira n'amusammula eri n'atamuwuliza so nga ate omusajja omusabiriza yali afunye amawulire nti gye yali agenda baali bagenda mutta bw'atyo Julius Caesar bwe yatuuka mu kisenge awateesebwa ng'atudde mu ntebe ye alamule abateesa ne basembera gy'ali nga bakutte ebyambe obuso ne bamufumita ne bamutta butawuliriza singa ebbaluwa yange esobola ogituusa nenjiwandiika ne wataba awansi abassente omanye eyo oyinza okwesanga nga bagamba ebbaluwa yezze naye bw'oba oyagala etuuke mangu giweererezeeko ejjinja erigikwata ereme kufuumuuka ebyo byentya nandimuwandiikidde ebbaluwa ng'erimu ebyo nti tuteeketeeke bulungi etteeka anti kati byogerere wano kubawulira Honorable Dr. Lulume yaleeta ekiteeso ekiteekateeka enfuluma y'abo abali mu buyinza nga balala bakwate baali muteekedde bulungi ekiteeso ekyo mu bago ne bafulumya etteeka eddungi nga liraga butya obukulembeze gy'asobola obbutaamu era na biki ebirimuweebwa nga privileges ng'era talikwatwako ng'afulumya obuyinza nze nandibadde nange omu ku abo abasaala okulaba nga etteeka eryo lisiteekebwa mu nkola General Museveni ne banne ne basigala n'emirembe naye bannansi ne baddamu okufuna ebbeetu
ery'okwegiriisa n'eddembe lyabwe eryabaweebwa Katonda. Olwo ne tulyoka tufuna obukulembeze obulala, ng'obukulembeze obwo bwakugoberera ebiragiro nga bwe birambikiddwa mu ssemateeka. Ssemateeka nazzibwa bujja, nazzibwamu ennyingo ziri ennywevu, ne muddamu ekkomo ku bisanja n'ebiringa ebyo. Ne twebaza nnyo General Museveni olw'ebyo by'akoze. Bino ebirala byakwekwasa. Ebbanga litumala nga tunyumya nga tugamba onaasosola mawanga, naye ng'ate bw'ogenda ku TV akawungeezi oba n'owuliriza amawulire wano ku Paala FM, kikumala okulaba obusosoze mawanga n'ani abukola na ggwanga ki erisinze okutwala ebifi ebinene, nga si mboozi buboozi kwogera nga Kyagulanyi bw'agambibwa, wabula ng'olabira ddala mu bikolwa. Ekyokulabirako oyinza okusanga nga bagamba gundi yabuziddwawo, naye abazze okumubuzaawo kwabaddeko eyabadde akulembera y'ofiisa gundi, erinnya n'oliwulira. Bw'awamala okuyitawo ebbanga lya wiiki singa 6 ng'abuziddwawo, bagenda okuleetera ayogerera ekitongole ekyamubuzaawo, erinnya n'oliwulira. Ne bwe liba ezzike nga litolose nga lirina abantu beriyigganya, bwe bagenda okuleeta ani ayogerera ekitongole ekivunaanyizibwa, erinnya oliwulira. Nga linnya ki? Linnya nga lyabo ababeera balidde empanga mu kutwala ebifo ebinene mu buyinza. Kaakati nze nkubuulira, osanga abantu abamu ab'eggwanga erimu nga be batudde mu buli kantu ak'enkizo, ono n'avunaanwa kwogera naye ng'ebikolwa birala. Ne bw'oba ogeze mu bitongole bingi. Ndi akukoyogeddeko Jozi nadde mpulira omukungu omu agamba nti mugamba nti ab'eggwanga bwe liti be badominatinze obukulembeze. Mwani yabagaana okusoma, mwani yabagaana okwepositioninga, mwani yabagaana okubeera ku map. Kakati kankubulira ekyo olumu munnange, ekyo olumu kijja n'ani ali mu kifo. Oyinza okuba oli wa pitu oyagala kukola bwa minisita. Naye ng'abalala tebaasoma, amawanga abalala tegaasoma. Waliwo omukungu omu bwe yava mu ofiisi yali amazeemu emyaka 10, naye ng'omwaliiro kwatuula baggwanga lyewaabwe gy'ava. Omwaliiro? Omwaliiro okuli ofiisi ye baggwanga lyewaabwe. Luli Parliament ojjukira bwe yali nga ekunya ab'NSSF. Waliyo omu gwe baakunyanga alina abooluganda abali mu NSSF mu department emu, bakizibwewe baganda be baani. Abamu basosoze nnyo nti kabeere omusaayi alina kuba wa ggwanga lye, kabeere mukomba box ewakaawe abeera wa ggwanga lye. Ebyo nga biri mu bikolwa mwennyini. Offices nga abasobola bokka baggwanga baluuyi lumu, nga n'emitundu ebirala yonna eyo gy'otuuka ggwanga limu nga be bakutte region emu eyo. Ebyo ebintu ebyo abantu babibalaba, babimanyi. Gwe ne bwe weekangabiriza kyova olaba nga obwo obutambi buyitaayita obwo, nga bagamba ate ono yayogedde bye yayogedde, teyayogedde na ggwanga, naye munyiize nnyo, ate naye wano waliwo ebikolwa byennyini nga byamawanga. Okiraba? Kakati njagala okutegeeza, Amini bwe yali mu buyinza, okimanyi nti waliwo abantu abamu abaali ennyo mu bifo ne batuulanga mu zifulaati za gavumenti nga naye kijja lwa ggwanga. Abaakola constitution ya 95 ebyo baabiraba. Haji Nnyombi omanyi kye baakola? Bagamba ekisanja eky'emyaka 5 bw'okola obulungi nga bakwongera ekisanja ekirala. Bannayuganda ng'okoma ku ebyo bisanja 2. Lwaki? Singa wabeerawo okubeera ng'ositula baggwanga lyo, ogenda basitulira emyaka 10, naawe oveemu mu buyinza n'omulala akole ki? Akwatemu. Bino ebintu ebyobusosoze mu mawanga ng'obyogera bwogezi, naye ng'ate ebikolwa birala teri agenda kukkiriza, babeera babiraba, bajja kuwakana. Ekirala kino kyakuzibiikiriza, omanyi waliwo akakerenda ak'amaanyi, ssenyiga bw'abajja b'okamira, ssenyiga azibikirira muli munda, naye alina engeri gy'akufuntuzaamu okumala ebbanga era n'okiwulira nti wamulemeza muli munda naye nga okyamuyina wazibikira muzibikire. N'ebizibu byaffe bwe bityo bifaanana ng'eggwanga, kitwetaagisayo okutuula mu gye bayita reconciliation. Ne tweterezaamu, ne tukkiriza we tukoze ensobi, ne tusala amagezi ngeri ki gye tusobola okutambula okugenda mu maaso. Ambuza katukomo katono nnyo
mu ddakiika ezigoberera twongere okugaziwa ku nsonga ezimu. Kanso wano juzi roadmap ya electoral commission yefuluma era babadde balaba enkuŋŋaana zino abantu nga bagamba nti akalulu katandise. Muwala wange yadda ngamba akalulu katandise ku nkuŋŋaana zino. How prepared is the opposition okusobola obutawa bannayuganda kifaananyi kibadde kyeyoleka mu kulonda kwonna okubaddewo mu kalulu akaddako? Ndowooza ensonga eno nga ziimukko, nga si NUP, nga si Jema, Democratic Party ebiriwo mu biraba, FDC ebiriyo biraba. I mean, opposition wano yeeteeseteese etya era yandiwadde etya bannayuganda alternative oba ekifaananyi ekipya bwe tugeraageranya n'okulonda oba okubadde kubeerawo? Gwe tubatandikira nga nkomyewo. Weewaawo. Osiimye? Terina mutawaana. Kabone super okuva mu MTN kati ku miwendo egikendeezeddwa ng'osooka kusasulako emitwalo 49 zokka. Olwo balansi omusasula empolampola nga buli lunaku osasula siringi 833 zokka. Weefunire kabode super ofune GB 2 eza data wa MTN ogw'obwereere ng'ozifuna buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kabode super kati okuva ku dduuka lya MTN lyonna okwetooloola eggwanga lyonna. Everywhere you go, MTN. House of Zaka and Wakuf ekujjukiza gwe omusuubuzi, omulimi, omulunzi n'omukozi w'omusaala okuwaayo zakayo mu House of Zaka and Wakuf Uganda.